Sasa mimi nasema embeera bweti bwebadde nga poliisi yazooba n'abatuuze bano ababadde baganidde ku ttaka lino. Abatuuze basoose okusika omugwa ne poliisi ssaako n'amagye era okukkakkana nga amasasi ne tiya gaasi n'embooko binyoose. Kino kiddiridde abantu abasoba mu 3,000 okwesenza ku ttaka eriwerako square mayiro 5 erisangibwa ku byalo okuli Bujuuko, Kyamugavu, Katereka, Nyengeza, Kabolokota ne Kisana nga ligambibwa okuba ery'omuyindi Ali Abasi. Naye ekizibu ekyajjira waliwo abantu b'ebujuuko eno kubanga nange naliwo kenyini ebujuuko wano naliwo abantu abo nga bakuba ebifaananyi nga babawandiika kubanga twalina mukulu Gisoyo n'abaali bafudde ekampala nange naliwo twabawandiikira ku kanisa wali bujuuko nzijukira bulungi nnyo waliwo abantu abatasasulwa naye ng'omuwendo gwennyini kubanga baatugamba tugenda kukola lipooti tujye baweereze ekyama nesisiri oba ne lipooti mu ofiisi yo lipooti gye saafuna Gisoyo ne mugamba tujja kukola lipooti n'omwami w'Ogombo tujja kukola lipooti ebintu bidde mu ofiisi yammwe byebitadda kiri wa Beni Bugembe aveeyo tuyambe kubanga tugira nagazidde nnyo tubate tusaba gavumenti tuyambe tubonaabonye engeri tutta abantu baffe barwala abaana baffe tebasoma twatutula mu mwaka gw'2026 ne bajja ne batugoba omuyindi atugoba bwe yamala okutugoba n'agamba ngo ebintu byamwe nja kubisasula ebintu bwe yagamba kubisasula tiyatusasula netukuma omuntu n'abula naffe ne tugamba tubonaabona katugende mu ttaka lyaffe tugende netutuulamu gavumenti teyatuyamba tubadde tusasemu tugende wa Beni Bugembe ajja tuyambe bw'abatasobola batulaga gavumenti ekyenaatukola bwe tubonaabona tugende tufiire kubanga tubonaabona obudde bungi gavumenti teyajja kutuyamba tugamba katugende tukwate motoka tugende wa Beni Bugembe atugulire ekiriwo oba kudda mu ttaka lyaffe oba kubonaabona oba kubonaabona tubonaabone kati bwe twalina emotoka tutuusewo poliisi etukute nejjamu banaffe nebatwala kati bwe batula basigadde ne tuyimirira awo tugenza kulanga bajjayo emigo nga batandise okuba kati emyaka ebadde nnyingi batugoba 26 kati tulabye gavumenti ng'etatufaako nitugamba katwekwate tugende tulabe Beni Bugembe tulabe kiriiwo oba kutukwasa ettaka lyaffe oba kutuleka nitubonaabona kati tutuuse muuko abasirikale nibatujja mu motoka batandika kutukuba nesimu zaffe bazitujjeko kati iraba omwana ng'ogaali kati gokubonaabona nga tuduka mu nsiko. Poliisi egamba nti yo tegenda kukkiriza abantu bano okukola wano nkambi y'ababundabunda etali mu mateeka. Ekiragiro kyawadde tekikoze bakyalemeddewo abatasaana kubaawo tujja kudda era tujja kwokya bwokye. Oluvannyuma abatuuze ba Pondoose ne bakkiriza okwamuka ettaka lino olwo poliisi ssaako n'amagye kwe kutandika okwokya obuyumba buno. Alabirira ettaka ku ludda lw'omuyindi Kazibu Edward ategeezezza nti kwaliko abantu 23 bokka kyokka kimwewunyisizza okulaba nga abantu abalala bavaayo kati nga bakaanira n'ettaka lino. Batandika nakwata essimu n'ekubira niyo Ssenga Daniel ne mugamba naye Daniel pulidde eyo waliwo obuzibu kubanga mukama waffe yali amaze otusaliramu ng'akozeemu gundi department nga wano waliwo omuyindi nze muddugavu nga ndi mu nnyumba ziri kakati bwe batusaliramu buli muntu n'atandika okukola emirimu gye mu department ye kati bwe nawulira ekyo nga kigudde eno nga kinkwatako ngamba niyo Ssenga Daniel ku ssimu na Daniel abantu benzijukira bemmanyi nti bennasanga bamaze okuwandiika baali abantu 23 naye mpulira oyinaawo abantu 10 Daniel nanziramu nangamba abantu abaaliwo abo bogamba 23 kituufu naye baatandika okuzaala abaana baabwe kati baweze emyaka gye tumaze batuuse mu 10. Enkaayana z'ettaka buli lukya zeeyongera mu disitulikiti y'e Mubende.